The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellence, bwetoogera kati ate nga alumbye poliisi n'abanene abakulira poliisi okumanya ensonga lwaki bagenze maaso n'okansolinga NUP Countrywide Tour Bannayuganda gye babadde balinze era Bannayuganda gye babadde bataddemu essuubi lyabwe ate era n'ebirowoozo byabwe. His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agamba nti kino bwe tunaalekanga Mwami Museveni n'ayitawo buyisi ye n'ayisawo by'ayagala tekigenda kubeera fine era tulina okukirwanyisa okulaba nga tukikomya bunnambiro. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence bw'ati n'agamba nedda bano abasajja kambalumbe bambule lwaki basazaamu ne Countrywide Tour ate nga benna bye bantaddeko okukwakuliza oluusi obunene ennyo n'obutasaanidde bonna mbutuukiriza. Lwaki abasajja bano baagala okulemesa abantu okuwulira message gye ngenda okubawa? Lwaki ffenna tulina ebibuuzo nga Bannayuganda twebuuza lwaki abakulu bano tebaagala message y'abantu kutuuka eri Bannayuganda. Bibuuzo bingi naye nga twongera obbajjukiza baganda baffe nti buli kimu kikolebwa naye ate naffe tuli ready nnyo okweŋŋaŋŋa ebyo ebikyamu ebigenze mu maaso n'okolebwa gavumenti ya wano nga balowooza nti baakabi nnyo oba nga balowooza nti bebategeera. Tulina okukkiriza nti Uganda yaffe abantu tulina obbamanyisa okutegeera ensobi z'abano abasajja era twongera obbategeeza nti buli kimu kikolebwa naye ate naffe tulina okukkiriza nti tukutte ate nga tuli bavumu okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. So ebyo bya Museveni n'akatiimu ke byagamba bagenda kansolinga ne Countrywide Tour Kyagulanyi Ssentamu okusaba ntambuza akatambi kano katuuse ku security team ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekulira mukulu Eddie Mutwe n'abalala. Ekindeeseka kipayo ssaawa zino kwe kulabula kwenjagala nkole ng'obudde bukyali olwattassebo nalumanya ate wakolawo ki kale kye nakola kino njala otegeeza security team ekulira Eddie Mutwe saako ne President wonna wooli nga mugende nakasongola njagala mubeere beegendereza nnyo olw'okuba nti olunaku lwajjo bano abasajja bagezezzaako okuteekayo emisanvu ne balemwa nga muli ebuyikwe ate kati baagala kimaliriza wa nakasongola olw'ensonga nti nakasongola military barracks ye maama wa barracks zonna eziri mu Uganda ewali abatemu emmundu zonna era gye baagala okukimaliriza. Kale ekiro kyajjo ekikeesiza olwaleero ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence nga kikulira James Birungi ku biragiro bya Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni saako ne kkojja wa Muhoozi Muhanga Kahanga basindise abatemu baabwe saako ne mmotoka convoy emmotoka za bulijjo okugenda okunoonya we bagenda okumalirawo obulamu bwa President oba okumutuusaako obulabe mu bitundu bya Nakasongola. Komanda wa UPDF Land Forces ye kennyini yagenze dda e Nakasongola mu buntu ng'akozesa emmotoka za bulijjo mwagenda okukolera komandi oba operations ez'okusaanyawo President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muhoozi Kanyarugaba naye kennyini asindise abatembe omuli Lieutenant General Mayanja omuli Lieutenant General Kahanga Muhanga n'agenda e Nakasongola eno gyagenda okukomandingira n'abalala okukola operation y'okusaanyawo President. Era bwetwogerera essaawa zino mu ssaawa nga 2 mabega ye kennyini Muhoozi Kanyarugaba asitukidde mu nnyonyi y'amagye n'ayolekera e Nakasongola mu barracks gyagenda okubeera in contact ne kojjaawe n'abatemu abali ku ground balabe butya bagenda okusaanyawo President. Emmotoka ezibasindise ezisukkamu 3 eza bulijjo ezigenda okuba nga zigoberera President wonna w'abalaze okumutemula omuli eya Super Custom yemu ku mmotoka ezo saako emmotoka eno ekika kya Mitsubishi UBK 807 nyaddi eyo nayo egenda kuba egoberera President n'endala nnyingi nnyo zijja kuba muzirabe emmotoka ezigenda okuba nga zitambulira ku President ezigenda okuba zimutambulirako okunoonya buteebe zigenda omumalirawo. Zino ze mbagambyeko naye ng'ate emmotoka nnyingi nnyo ezigoberera President nga za kitongole kya Chieftains of Military Intelligence abagenza okukola emirimu egyo okuba nti basaanyawo President. So njagala okutegeeza mwenna security team eri ku President mubeere careful nnyo kye basinga okwagala oba ekiruubirirwa kyabwe baagala kuteekawo kye tuyita commotion eno oba akavuyo obagenda okuva abasindire President amasasi. Era njagala kutegeeza ttiimu ekuma President kennyini bwe mulaba abantu abambadde engoye ezaffe za National Platform oba za People Power
nga batandise okukola effujjo mu kitundu kyonna mba mwolekedde e Nakasongola. Mumanyi abo si baffe basajja ba ISO n'abalala baseemwayi abagenda okuleeta akavuyo kiviireko bana basajja okutuukiriza mission yaabwe y'okutta president. Kati ngenda basa buli omu gy'oli nga oli ku ttiimu ekulira president oba ttiimu ekulembeddwa president nga mugenda e Nakasongola mubeere beegendereza nnyo bani abatambuliramu abagenda okwambala engoye zaffe abayinza okuleeta akavuyo n'okulwana kubanga yo ttiimu yasitusedda eya Muhoozi ne kojjaawe n'abatemu abalala abagenze e Nakasongola okuba batuukizi kuba tebaagala ave Nakasongola. Kino nkikola olw'okuluma eggwanga n'okumira omukulembeze wange nga bwe bagaa nti olwatasse mwonna lumanya wakolawo ki nzize essaawa zino bategeeza ekigambo ekyo we natuukira akawungeezi kiyinza okuba nga kikeereza okujja ku live naye nsobodde okuba nga nkola akatambi kano nga bategeeze mukategeere bulungi nnyo ensi ekategeere. So I'm here to inform the international community that it is a well-planned mission of assassinating His Excellency the President of Uganda, the elected President of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. This move is led by James Birungi, the chief boss of chieftains of military intelligence, and the chief of commanding forces Muhoozi Kainerugaba and his uncle Kahanga Mohanga, who are already set their bases at Nakasongola military bases where they are going to command in preparation to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected President of Uganda. So I'm here to inform each and every comrade who is going to be moving alongside with the president, be very careful in the way when you are moving, because CMY and ISO, they have planted some goons who are going to be dressed like no People supporters in ready attires, who might cause commotion, which can lead to the chaos whereby the assassins, they are already in the area in Nakasongola, who are just waiting for a spark so that they can take their move to assassinate our President Robert Kyagulanyi Ssentamu. So whoever meets this video, please share it to each and every person who was on that convoy heading to Nakasongola. Kale bibenjagadde bagamba mukama bakume mutambuza akatambi kano katuke ku president ne timu ye yonna nti abasajja bali mu kkubo oba batuuse dda okukola omulimu ogwabatumiddwa nga ne Muhoozi kennyini gyali e Nakasongola yatuuse dda agende mu nnyonyi y'amagye. Emmotoka nzibalaze mbabulidde bate abakirimu kyekyo mukama bakume mutambule bulungi. Mbalamusizaako banyabane basiba constituent bino bulungi buli omu gy'osinzira okukola akatambi kano. Nkusaba ontambuliza akatambi kano katuuse ku security team ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekulira mukulu Eddie Mutwe n'abalala. Ekindeeseka kipayo ssaawa zino kwe kulabula kwenjagala nkole ng'obudde bukyali olwatasse bonna lumanya ate wakolawo ki. Kale kye nakola kye kino njala otegeeza security team ekulira Eddie Mutwe saako ne president wonna wooli nga mugenda e Nakasongola njagala mubeere beegendereza nnyo olw'okuba nti olunaku lwajjo bano abasajja bagezezzaako okuteekayo emisanvu ne balemwa nga muli ebuyikwe ate kati baagala kimaliriza wa Nakasongola olw'ensonga nti Nakasongola military barracks ye maama wa barracks zonna eziri mu Uganda ewali abatemu emmundu zonna era gye baagala okukimaliriza. Kale ekiro kya jjo ekikeeseza olwaleero ekitongole ekya chieftains of military intelligence nga kikulira James Birungi ku biragiro bya Muhoozi Kainerugaba ne Museveni saako ne kojja wa Muhoozi Muhanga Kahanga basindise abatemu baabwe saako ne mmotoka convoy emmotoka za bulijjo okugenda okunoonya we bagenda okumalirawo obulamu bwa president oba kumutuusaako obulabe mu bitundu bya Nakasongola. Komanda wa UPDF Land Forces ye kennyini yagenze dda e Nakasongola mu buntu ng'akozesa emmotoka za bulijjo mwagenda okukolera komandi oba operations ez'okusaanyawo president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muhoozi Kainerugaba naye kennyini asindise abatembe omuli Lieutenant General Mayanja omuli Lieutenant General Kahanga Muhanga n'agenda e Nakasongola eno gyagenda okomandingira n'abalala okukola operation y'okusaanyawo president. Era bwetwogerera essaawa zino mu ssaawa nga 2 mabega ye kennyini Muhoozi Kainerugaba asitukidde mu nnyonyi y'amagye n'ayolekera e Nakasongola mu barracks gyagenda okubeera in contact ne kojjaawe n'abatemu abali ku ground balabe butya bagenda okusaanyawo president. Emmotoka ezibasindise ezisukka mu 3 eza bulijjo ezigenda okuba nga zigoberera president wonna w'abalaze okumutemula omuli eya Super Custom yemu ku mmotoka ezo saako emmotoka eno ekika kya Mitsubishi UBK 874 D
eyo nayo egenda kubegoberera president n'endala nyingi nnyo zijja kuba muzirabe emmotoka ezigenda okubanga zitambulira ku president ezigenda kuba zimutambulirako okunoonya buteebe zigenda omumalirawo zino zembagambyeko naye ng'ate emmotoka nyingi nnyo ezigobera president nga za kitongole kya Chieftains of Military Intelligence abagenza okukola emirimu egyo okuba nti basanya president. So njagala okutegeeza mwenna security team eri ku president mubeere careful nnyo kye basinga okwagala oba ekiruubirirwa kyabwe baagala kuteekawo kye tuyita commotion eno oba akavuyo obagenda okuva abasindire president amasasi era njagala kutegeeza tiimu ekuma president kennyini bwe mulaba abantu abambadde engoye ezaffe za national platform oba za people power nga batandise okukola effujjo mu kitundu kyonna mba mwolekedde Nakasongola mumanyi abo si baffe basajja ba ISO n'abalala baseemwayi abagenda okuleeta akavuyo kiviireko bana basajja okutuukiriza mission yaabwe y'okutta president kati ngenda basa buli omu gy'oli nga oli ku tiimu ekulira president oba tiimu ekulembeddwa president mugende Nakasongola mubeere begendereza nnyo baani abatambuliramu abagenda okwambala engoye zaffe abayinza okuleeta akavuyo n'okulwana kubanga yo tiimu yasitusedda eya Muhoozi ne kojjaawe n'abatemu abalala abagenza Nakasongola okuba batukizi kuba tebaagala ave Nakasongola kino nkikola olw'okuluma eggwanga n'okumira omukulembeze wange nga bwe bagamba nti olwatassemo nalumanya wakolawo ki nzize saa zino bategeeza ekigambo ekyo wenatuukira akawungeezi kiyinza okuba nga kikeereza okujja ku live naye nsobodde okuba nga nkola katambi kano nga bategeeze mukategeere bulungi nnyo ensi ekategeere. So I'm here to inform the international community that there is a well-planned mission of assassinating His Excellency the President of Uganda, the elected President of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. This move is led by James Birungi, the chief boss of Chieftains of Military Intelligence, and the chief of commanding forces Muhoozi Kainerugaba and his uncle Kahanga Mohanga, who are already set their bases at Nakasongola military bases where they are going to command in preparation to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected President of Uganda. So I'm here to inform each and every comrade who is going to be moving alongside with the president, be very careful in the way when you are moving, because CMY and ISO, they have planted some goons who are going to be dressed like no people power supporters in ready attires, who might cause commotion, which can lead to the chaos whereby the assassins, they are already in the area in Nakasongola, who are just waiting for a spark so that they can take their move to assassinate our President Robert Kyagulanyi Ssentamu. So whoever meets this video, please share it to each and every person who was on that convoy heading to Nakasongola. Kale bibenjagadde bagamba mukama bakume mutambuza akatambi kano katuke ku president ne tiimu ye yonna nti abasajja bali mu kkubo oba batuuse dda okukola omulimu ogwabatumiddwa nga ne Muhoozi kennyini gyali Nakasongola yatuuse dda agende mu nnyonyi y'amagye. Emmotoka nzibalaze mbabulidde bate abakirimu kyekyo mukama bakume mutambule bulungi.